Mwebale nnyo bannaffe ate bwe twengerayo n'amala agataliko mu ttuntu abakozi b'ebimuli ekiwenda beekalakaasizza ng'entabwe eva ku nsasula. Omubaka w'ekitundu kino ayingidde mu nsonga zaabwe. Abakozi ba kampuni ya Maire Estate ekisangibwa ekiwenda okuva mu mbeera kiddiridde omuzungu Faraheni Huda okukeera ku makya n'abategeeza nti kampuni yagigadde era bagenda mu nnaku nkulu ng'ate bano bamaze ebbanga lya myezi 4 nga tebalaba ku munwe gwa nnusu. Nabo batugobye nti enkyate muddawa tumaze banga tutarawa ku kasaara abaana bakyasoma fena twasibuka tukyalina obuyambi bwonna mu ggwanga lino lya Uganda oyinza kugamba tukyali bana Uganda. Ono alabye guligudu n'assaako kakola tondeka nnyuma mu motoka ye era bano kwe kugigoba okutuusa bwakomyewo munda mu kampuni wakati mu basirikale okumuwa obukuumi obw'amaanyi. Kino kyongedde okutabula abakozi era abamu ku bakulu mu kampuni eno balabiddwako nga bakuba amasimu ag'okumukumu eri poliisi okubataasa ku bakozi abadde batabuse. Nina abaana bayonoonye ne fyuti y'abaana bange mwaka mulamba. Avaayo n'ensonga obwana lwa mbeera omu wa myaka 4 omulala wa myaka 2. Abaana bankubira buli lukya bagabana abalwadde mbaweeshi kati omwana ono oba otya okugenda okukola akagwirawo buli saawa n'omwana ku mugongo nkaddi. Embeera enewaliriza omubaka w'ekitundu kino Wakayima Musoke okutuukawo kakkanya abakozi abadde batabuse olwa mukama waabwe okubalagira okudda waka nga mpaawo na nnusu n'emu ebaweereddwa. Ate ekirala kye tugenda omutegeeza wadde tuwuliddeyo amawulire nti atunda asooke kukola kumwe alyoka akole ki. Oluvannyuma omubaka yeetabye mu kafubo n'amu ku bakulu mu kampuni eno omutakiriziddwa bannamawulire nga bw'alambuludde ku bivuddeyo. Nti eggwanga eryaffe teturespectinga abakozi okubanga omukozi akola abakozi wano tebajja kuyamba bajja okukola okusasulwa. Gwe tuviiridde mu kifo kino nga poliisi okuva ebusukumu eyongedde obukuumi nga n'abakozi basigadde wabweru okutuusa ng'ensonga yaabwe enogeddwa eddagala. Stephen Bulega yakusakidde eggulire lino